Abarasha bazzemu ne bakola obulumbaganyi bobadde massive. Yes, obulumbaganyi bobadde massive nnyo ekyenkaniddeawo. In fact kumpi buli lunaku lugenda maaso n'okulabika nti luyita obulumbaganyi businga okuba obunene tugenda maaso n'okulabika nti tubulengera. Ennaku 1,222 emmundu ng'evuga wakati w'abasajja bayitibwa Abarasha bwe butuukidde olunaku lwaleero nga 3 June 2025 emabega ennaku 1,222 emmundu ebadde evuga. Kakati gwe teebereza Russia ennaku 1,222 alwana. Kizibu nnyo okulowooza nti omuntu bw'atyo alwanye bw'atyo asobola okuwa obuyambi bambi oba omusaba ekinene akadde kano yakalwana. Ennaku 1,222 Russia. Naye terunnaba kuggwa ate lwabika lukyagenda mu maaso. Ziyinza okuba enteekateeka zaabwe tebaakirengererawo nti kinaaba bwe kiti. Ebya ceasefire birabikanga byagaana. Naye mu nnaku ezo ky'oyinza okulabika nti osooka n'otegeera nti Russia abadde afayalinga weapons ebyokulwanyisa nga akasuka kumpi ennaku zonna ng'ogyeko ennaku entono ddala ezitawera na 10 ezibaddemu ceasefire. Okitegeera? Ennaku zonna Russia abadde alwana nga akasuka ebyokulwanyisa biyitirivu byakubye eggwanga eritibwa erya Ukraine bemuggwako ddi simanyi. Mu kiro ekikeesezza olwaleero Abarasha balunkinze biggest aerial attack on Ukraine kasookedde nga lutandika. Yes, biggest aerial attack bagikoze ku Ukraine kasookedde nga lutandika. Obulumbaganyi obukyasingidde ddala okubeera obunene babukoze ku ggwanga ereetebwa erya Ukraine. Kakati bakoze eki bafayalinze a total of 537 aerial weapons. Basindise ebyokulwanyisa mu Ukraine bafayalinze 537 mu kireki mubaddemu drones 477. Naye gwe okimanyi nti zino drone zewulira bwe nkugamba nti bakase drone tukageraganya ku buno bamulaba obukwatamu emikolo nedda drone nga ya bbeeyi ekitono ennyo nga ya $1,000 ogwa $. Ate Abarasha tebagirina eyo. Ekitono nnyo nga egula $1,000 ogwa $, bukadde 35. Kati Omurasha tugambe nti drone ze ziri ku $200 egya $, buli yemu drone enwanyi gye batisse ebyokulwanyisa. Kati twogera ku drone yokka nga tetwogedde ku byakulwanyisa byetisse emu bweti. Omurasha bw'abanga drone emu kale ng'ogibalidde obukadde nga 50 ensimbi za Uganda emu bweti drone akasusa 477 aba akozesa sente mmeka buli lunaku. Lwaki tebibaggwako? Balina sente empitirivu kiki? Buli lunaku akasuka ezitaka wansi wa 10 leero akasusa 477. Kakati mu kasuka ezo 477 ezo ziba zitisse byakulwanyisa akasukiddeko ne zibayita dame mu kimanyi. Yes, dame ezo eza buzaabuza oba decoys akasusa eddame zibadde nkaaga. Ebyuma bya Ukraine bigamba nti ne bannango n'omusajja abijjawa akasukiddeko ddame ez'okubuzaabuza nkaaga. Bakola ddame naye nga just kubuzaabuza nga si ddame radda nga si kyakulwanyisa kiri awo nga teriimu na bomu. Ukraine egamba okusinza ku Lieutenant General okusinza ku Ukraine bagamba nti obulumbaganyi buno bubadde massive ekyenkanidde awo kubanga Ukraine efiiriddwa n'okufiirwa. Bakubye region za mpuliriza eziwera ku Kherson ne bakubiyeeyo ne bakuba Kharkiv ne basindika Dnipropetrovsk ne basindika Kontianizivka okusinza ku mawulire ne bagenda bakasuka ne Lviv wala nnyo okuva ne region esembayo okubeera ewala n'eggwanga lya Russia erinaanye eggwanga etibwa Poland naye mpuliriza Far West bakasusse drones era eggwanga lya Poland balengedde ebizuka ne drones za Iran ezibadde zigenda maaso n'okuyikanga enkuba ne bascramblinga jets. Yes, wano waliwo ekibuga kibayita Drohovichi abasajja bano abayitibwa Abarasha kyonna kigenze maaso n'okulabika nti amasanze gavuddeko. Kakati ku muliraano munda mu ggwanga lya Poland ne batya ne baleeta ennyonyi mpuliriza ennwanyi n'amawanga amalala agandatu ne gazisitula
babadde balowooza nti Russia oba olyawa abalumbye ne basitula ennyonyi ezo kubanga obulumbaganyi buno obadde buwuliddwa ku muliraano ne Ukraine bubadde massive nnyo ekyenkanidde awo. Poland n'amawanga amalala agalinaanyaawo ba Estonia basitudde ennyonyi okulaba nti obulumbaganyi Russia babadde akoze mbagambye nti bubadde massive nnyo nga tebutuuka mu territories zaabwe ne bazisitula okulabika nti beetaasa in case singa Russia abadde abeetantadde ogenda maaso n'okulabika nti abalumba. Kakati nga bwe bagambye nti abasajja bano balina ennyonyi zibayita F-16 abayitwa aba Ukraine. Ennyonyi zino zimu ku nnyonyi zisinga okubeereza omutawaana mu nsi yonna, of course made in America. Era tuzze tubabuulira nti kyekyokuwanisa ekisingadde okubeera ekinene mu ebyo ebyali biweereddwa eggwanga etibwe lya Ukraine. Tanko ziwulidde, owulidde zi Storm Shadow zino ziwulidde, owulidde zizaani walukana ak'Abangereza yes ako kiweta Storm Shadow, owulidde ez'Amerika n'endala zonna ebyokulwanyisa naye tewali kyakulwanyisa nga kya bbeeyi nga kya mutawaana okwenkana mpuliriza ennyonyi eyitibwa F-16 mu byonna bye baali bawadde eggwanga etibwa erya Ukraine. Twagamba nti ennyonyi gye bayita F-16 obeera oyina defense ate era obeera oyina omulumbi kubanga eyina obusobozi obujja n'ekulumba ate eyina obusobozi obubaka drone zonna n'ezikuba n'ekuba n'ennyonyi zo mu bbanga n'ekwata ne drone obuzinga bwonna bw'osindisa embu n'ebukuba n'ebusaanyaawo. Esobola okuyambako okulumba ate era n'ekuyambako n'okukudifendinga ennyonyi emu bweti eyo F-16 enkola y'omu America. Kati amawulire ge tulina si malungi eri eggwanga etibwa erya Ukraine bagikubye. Yes bagikubye. Olege tulina okusinza ku ggwanga etibwa erya Ukraine bategezeza nti ennyonyi yaffe egudde ng'egezaako. Statement ya Ukraine of course bwe bati bwetugamba. Statement ya Ukraine bweti bwegamba ne side ya Russia bwe bakubazi SU-35 bagamba nti ennyonyi efunye omu obuzibu ebadde ebuuka. Of course tebalina tebalina kwogera nti ennyonyi etulemeredde, tebalina gamba nti bagikubye, wabula balina okuteekawo embeera bagambe nti kaakati okusinza ku bibaddewo pilot yakoze era negenda oba ebadde friendly fire tukyetegereza embeera y'obudde erabika ereese obuzibu. Kati statement ya Ukraine etegeezezza negamba nti pilot alemereddwa ennyonyi eno bw'abadde alwanagana n'emizinga gya Russia ne drone za Russia empitirivu zibasiirise kubanga bagambe nti zibadde empitirivu. Kati Ukraine basajja battu ne bagenda bayungula F-16 zibataase. Akasajja akarasha nga kasindise drone zibi 10 ne bayungula bagende maaso n'okulabika nti beetaasa. Unfortunately ennyonyi eno ya F-16 ne bagifiirwa ne pilot ampuliriza mufuwajjo. Pilot bagambye nti mufuwajjo newankubadde nga balina obusobozi okwi-ejectinga mu parachute ennyonyi n'agireka n'egenda efa yokka oba n'egwa yokka n'ekwata omuliro. Okusinzira mpuliriza ku Ukraine egambye nti ku mulundi guno pilot tasobodde kulabika nti avaamu. Bagambye nti ennyonyi yaabwe egudde, tebagambye nti ekubiddwa, bababuuziza nti egudde kiki ekibaddewo, mbeera ya budde ebadde enkuba ebadde embuyaga. Bagamba nti ebadde eri mu kulwanagana ne drone n'emizinga n'egwa. Nti mwogere lumu nti bagikubye nedda ekyo tubagambe kyekiri ekituufu. Kaakati ennyonyi endala mpuliriza eri lost, ezo 3 bakkiriza ne bagamba nti eri lost ebadde egenda maaso n'okulabika nti oba olyawo efaafaagana n'abasajja bayitibwa Abarasha n'egenda maaso n'okulabika nti egudde. Bagamba nti egezezzaako era nti ina emizinga gyesusse n'ekuba emizinga nga 38. Bagambye nti eno F-16 egenze maaso n'okulabika nti egyo gitadde ku ttaka paka bweremereddwa. Bagambye paka bwegenze maaso n'okulabika nti eremereddwa. Okusinziira ku ggwanga lino Lieutenant Colonel Maxim Utimenko bategeezezza nti ennyonyi eno esaanyizzawo ebiwera bwe badde tennabagenda maaso n'okuleka nti ekubwa. Bagambye nti esoose kufuna damage bagenza okulaba ng'ekkirira mpolampola apaka wansi ku lya Buganda ntegeeza ettaka okakkana nga ne pilot ampuliriza afudde. Russia neetegeeza nti ennyonyi eno yeye gikubye. Bagamba nti emizingo omuli Kinzhal aeroballistic hypersonic missile system
gikozeseddwa mu bulumbaganyi buno era bagamba nti egimu ku mizinga gino giteekwa okuba nga gyegiwanudde ennyonyi ey'ebbeeyi ennyonyi obwaguuga ennyonyi y'omutawaana F-16 eri ku ttaka. Ukraine egamba nti esoose kulwana esoose bakubaakuba naye buzibu ne mugenda bujjaawo okkakkana nga ne bagambye nti tukyagenda maaso n'okulabika nti tunoonyereza tulabe ki ekibaddewo naye ng'okusinza ku Barasha bo bali eri beewaana bagamba nti tebagenda kwogera naye amazima gali nti ennyonyi tugikubye atugenze maaso n'okulabika nti tugiwanudde ebintu nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula wena ataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo kale no eddwaniro wakati w'eggwanga etibwa erya Russia n'eggwanga etibwa erya Ukraine ebintu bikyatambula bwe bityo mpolampola agaliwo gategeezezza nti Russia basobodde okuba nti bawanudde ennyonyi eyo eyitibwa F-16 abasajja bayitibwa ba Ukraine bo bagamba nti ennyonyi yaabwe efunye buzibu bwebadde efaafagala n'emizinga ku sadruni ze z'Abarasha. New video today from Israel's webale nnyo akati nkujjukiza bannaffe ab'eggonero ery'omugongo bagamba nti bakuleetedde enzijanjaba empya abantu abaliyo nga mugenda maaso n'okuleka nti mufaafagana n'emigongo magumba gabaluma D6 gases tukaneganyiga navuzi bano bakafulu mugongo ate bagamba nti bakwasaganya bingi bagenda okulabika nti bakujjanjaba amagulu abagumba n'awatawanyizibwa omugongo bakozesa enkola etibwa therapy treatment massage home care ne bakujjanjaba n'owonera ddala bulungi basobola okujjewa kane bakujjanjaba omugongo oli mu kagaali oli ku miggo obadde oteekateeka kutwala bweru wa ggwanga bagamba nti nedda wane Kawempe omugongo gugenda okuba nti guwonera amagumba gagenda okuba nti gawonera Kawempe ku 5 maaso ga katale ekizimbe ekya Kawempe shopping arcade ekipande ogenda kuba okiraba kuba ku noti 75 19 33 noti 075 19 33 noti oba okube ku noti 7 5 8 35 osanyalala mugejjo kiwanga bigere bizimba bikuma omuliro amagulu gaggwamu amaanyi genda bakujjanjabe naye nga mmwe okusinga batawanyizibwa omugongo omwana oli mukadde w'omugongo gumulumu kamala takyatambula ali ku muggo mutwale bajja kumujjanjaba ate bajja kujja n'ewaka bamujjanjabe bava waawonye bali Kawempe simu noti 75 19 33 noti 075 19 33 noti katuje n'ebikira ku bino mu ssaawa ey'okubiri. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000 osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi nyiga star 165 star 5 star 2 star #, okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya style mpya vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya emisuwa gyange gino giri gitya tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha tukubireko ku 07781174 oba 0754 emikaga esatu 327. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ko SMK Tires tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba tusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 41 oba ku 0772 5 76 ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves ordinary and sport rims eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo SMK Tires.
MTN voice bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 *2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. nga palete mutuweze emyaka 14 mu nsiike y'okuweereza. Programu entanda ku makya ekomezeddwawo mu mpeereza mpya, enkuba mpya, manda mapya, vibe mpya. Kati okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano tosuba programu entanda ku makya. Golokoka ng'otegera eddiini yo weebuulirire okwogera ku bikuzimba otandika olunaku ne vibe mpya. Otegere ebifa mu nsi yonna kusa n'okuweebwa omukisa okuwulizaako n'ogolokosa ku bantu bo. Entanda ku makya ng'enkyukakyuka zino zakutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu 2025 nga Pal FM tuweze emyaka 14. Entanda ku makya reloaded ku kkula ly'omuntu wa bulijjo okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'oku makya nga 7 ogw'omusanvu amatuku rediyo yo lindirira. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetu oli mu kutikula. Yo wange bwe tonnatikula. Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani akkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka. Ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage. Byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankesa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira kula nga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165 *80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year.
Ekulera omuntu wa bulijjo webale nnyo webale ddala essaawa yaffe ey'okubiri ziri eddakiika zigenda kukwera kakano musanvu naye nga tugamba nti SMK taazi bagamba nti weewale bubenje ng'okozesa emipiira egy'emmotoka emiwangaazi egya SMK gigira mu bika byonna ate mu sayi zonna emmotoka ennene n'entono SMK taazi ogenda kubasanga wali ku ploti 1820 Kobi Lubombo Road opposite Bat Valley Main Gate ntinda ku Shell Petrol Station webali Rubis Bombo Road ne webajja ku Rubis ogenda kuba wasinkanaawo okuba ku noti musamunana nya emu munana biri noti musamusambiri atano nsamu mukaaga amakumi asatu mu munana songa baship with us bagamba nti besige basabaze byamaguzi byo mwangu ddala okuva China ennaku 17 byabituuse Mombasa paka Kampala ennaku 3 oleta container number oyagala kwegatta mu nkoletwa group eje bakuyamba kuno okweza sente China atenga bakuyenga kuba suppliers abatuufe China n'okulamuza obutale bwe China bakula clearing ne forwarding ku Mansa Plaza level 2 room number S13 okulira na Equatorio Mall wajja kuba bafuna bulungi okumanya ebisingawo ojja kubira Yusuf ali kunoti musamunoti emu nyamukaaga emu lukaaga kyenda Modus Management Services nga bulijjo bali bukote zimbe kitibwa Kamule bakujjako Sweso Pangisa ali omunafe ng'okoyo okugubana amapangisa n'ekizimbe apartment oba ketofaayo bukwase ekizimbe ekyo bakubanjize ofune ssente mu budde ate nga za wamu ojja kubasanga wali Ebukoto White Flats ogenda okuba nti obasanga opposite bali ku Bukoto ezimbe kitibwa Kamule opposite Bukoto White Flats Land Road kuba ku noti 559 nsamu noti 5 mwenda musanvu noti 558 525 wajja kuba ate munnange obufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Uganda Halali Bureau kitongole kivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bitukozesa nga biri halali kuliko ebyokunywa n'ebyokunywa kampuni bakuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okuluba nga biri halali kusa April kwa Gorod watandikira ploti Tudeli Gardens bagamba nti bulijjo okozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu ojja kuba ku nooti 4 mu M Apple Skills Institute ne bagamba nti gwe munanga ine kirooto ekyokolako ku radio oba TV oyagala kusoma mawulire kwata camera graphics design oba okuyiga okukola obulango oba radio ne TV aba Apple Skills bagamba nti ly'essomero esinga okubangula bannamawulire mu ggwanga wamala senior eyokuna senior omukaaga waliwo diploma ne certificate mu short course programs bakwaniza mu lusoma olwa May June kosa August intake studios za radio ne TV weziri omwana kyasoma kyakwatako omuzadde ng'omwana teyayita bulungi mutwale bamuzuule n'atafuna admission ya university mutwale agenda kuba asuba afuuke ow'enjawulo bayizi 50 abasooka okwewandiisa bagenda kusalirako ku Tagi Hotel Old Kampala we bali okuba ku noti 745 noti 745 noti 745 bannafabo aba Apple Skills Institute ogenda kuba ate munnange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala akadde kano tugenda kusooka tugende ku bannaffe aba Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala Professor Dr. Katumba Hussein amaze okuleka nti atweyongako then oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo naga 2026 of course tukuwulire tukubulira ebigenda maaso n'okutambula mu kampu ez'enjawulo aba DF bawaga okamala waliwo omwana yabayisa aba ADF kakati akamu ku butambi bwasinze DF bagiyise ADF kale awe tugenda okuddaga tusooke tuveeko wa jjajja wa Habu Sewo tukwaniriza alhamdulillah mukamange kungu omukugu yabayise ba ADF assalamu alaikum wa barakatuh bakade bonna batuliza muli mutya nine n'omukugu tubeereyo nga tuwuliza neze mose bulira alhamdulillah nako olwaleero era alhamdulillah mwe bali tuweereza ne management ya Palo tubeereyo nga tuwaga ne tubako ne site Palat 14 zali okimanyi ziri mulasa side eyo ate badde ku Mwirani awo wasusudo Mwirani masha Allah obadde mbu wagukamala nkutidde atakutya gwentya ngatoka yo awakonyewewo barakallahu fiku banaye mbadde ndo okulizikako ku Palo FM sebo tubeera busy tuba tuwatanya ebyobusawo si byakuyiiya buyiiya kituufu nze ndi musajja mukugu jjajja wa Habo ninafa kutulekera eddagala n'eddwaliro ddene waggulu kakalina abasobola okuyinya amadaala
wansi abakadde bakulidde emyaka abakadde bannange era bayitawo ku ddwaliro lya habo oba bagambe nti ddwaliro ly'abakadde kati wakadde Uganda Joint Research Clinic bw'olambulidde nga tompulira ku Paro FM radio yange mashallah ebbanga lyonna barakallahu fiiku tuba bize nga tuweereza abantu olunaku lwamulira mulungi gennina abalwadde bange mwena abapya n'abakadde mashallah nga bulijjo mukimanyi Uganda Joint Research Clinic ebategekera olusiisira by'obulamu nensooka okwetonda mu balwadde bange abapya n'abakadde abansindikira message nga mbadde maze ebbanga ddene nnyo temulaba lusiisira mwali mukimanyidde tuli mwaka ategekamu emirundi 2 n'atuleetera abakugu abasikaani abamalayo mashallah n'okakasa gw'omwami prostate ye eryetya gw'omukyala nabaanayo uterus eryetya n'okakasa gw'aluma omugongo kyekikulumya omugongo n'ogamba kyekikulumya amagulu n'ovanga okakasiza ddala naddobadde wa ani yabungi nnyo mu bantu abakulu n'abaana bato kati bwe mulambulidde mukama wange mba nina ebipya byenfumba tuba bize nnyo kubanga